abantu ababula awaka kitegeeza ki? Oli naabula nagenda n'atuuka eyo n'awasa naye natayogera gy'avudde. Oli naga nti oli nombuuza nti mulina ebijja bimeka, nti tulaba kijja kijjajja omusajja teyalina bantu be, nti yekka gwe tulaba ne taata. Okitegedde? Abo abaana bangi. Oli nga teyayogera gy'avudde. Ne wabeerawo oli n'abula awaka n'atambula, asooka kubeera ng'ayogera yekka mu kkuba, abantu baaba, abantu bangoba, bantu baabano. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Oli n'atambula kagendeere n'agenda n'abulira eyo n'agwa eyo, oluusi n'afiira eyo, oba n'agwa mu mugga oba mu nnyanja oba mu luzzi. Ne wabeerawo abantu ababula obubuzi nga ddogo. Oli ne bamusindikira mbogo egwawala. Oli n'amuloga n'aga nti agende kagendereri, agende abulweko aziika. Mwebali abasindikirizibwa n'eddogo. Abantu ababuze obubuzi abamu byawaka. Oli n'atadda ne bamulanga n'abulira ddala. Ate ne wabeerawo ababula n'atuusa ekiseera n'akomawo. Eriyo ababula nga babulidde mu kituntundu kya ddalu. Oli n'agwa eddalu n'atabuka omutwe n'agenda n'aliira kasasiro. Abantu be ne bataddamu nammulaba, n'abulira mayiro mpanvu. Okitegedde? Kyeki? Kakati omukyalo ono yeddira empologoma, muzzukulu wa Ssebugaana Namugozi, era nga basibuka lwa dda. Omukyalo abuuzizza ekibuuzo nti singa tuba ne kitaffe omuto nga yabula tugenda kukola tutya? Kitegeeza ki? Kakati nnyabo njagala kuddamu bwe nti omuntu bw'abuula mu famire n'atadda, bwe mutuuka okunoonya lubaale mukaluubirirwamukko, gaba maanyi agabalaga nti okubula kwe kivuddemu ffe kubeera nga naffe mwatulemeza ebweru ku ttale. Okitegedde? Emisamwa gye gikoma okubeera ku ttale nga temugiteekerateekera bwe gibeera, omulembe guno ne guyitawo n'omulembe oguddako ne guli. Emisamwa gitandika okubajjamu abantu okubatwala ku ttale oba okubabuza ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati embeera bw'etyo mu mbeera eno, embeera bw'etyo ojja ne weekanga nga munoonyeza empewo ne muzinoonya ne musimbayo n'ekitooke, nti munoonya bajjajjammwe baagwa ku ttale, lubaale ali ku ttale, mwabulamu n'omuntu. Ne mutambula ensozi, ne mutambula embiri, baabo ssese, baabo luddawa, mugende egindi, genda otekeyo amatu g'emmwanyi abiri, genda okole bw'oti, genda okuma ekyoto egindi, genda ofumbe ekijjulo egindi, genda okole bw'oti. Ekituntundu ky'okusamirira ewaka nti oba twagenze ku musawo ne kiba nga tekisobola kubaviiramu kituufu, nga mulimala kutambula, mulimala kutabaala. Lubaale mwamulemeza ku ttale ebbanga, yababuzaamu n'abantu. Kiringa ng'abantu abamu mu famire, abamu okwetuga, abamu okwewa obutwa. Ekitundu ky'okwetuga mubeera ne bajjajjammwe nga baludde mu kukiika ensingo ebiseera biwanvu. Ebiseera biwanvu nga temubalowoozako, temubafaako. Ekituntundu kya lubaale era ekivaamu abantu ababeerako obuyinza bw'emyoyo baloota beetaddemu muguwa, kubanga batuuka ne basoberwa, baloota beetaddemu muguwa. Omuntu okweteekamu omuguwa, mulimu abamu be baloga obulozi, ate mulimu abamu nga omuguwa agulowoozaako, naye nga kituntundu kya myoyo, kubanga tulina emyoyo emibi n'emirungi. Lubaale bw'aba bangi, ebiseera ebisinga obungi akulembeza nnyo emyoyo emibi. Okitegedde? Lubaale bw'abanga abanja akulembeza nnyo emyoyo emibi, ne gisooka gibasaggula
ne mukola buli kintu, buli mize emibi gyonna. Era omusawo Omuganda kyeyava ayitibwa omusamize. Omusamize nti bw'abaterereza empewo emize giri gyonna gigenda egibadde emibi. Omusamize. Empewo ennungi zita emyoyo emibi ne gibatabaala. Emyoyo emibi gibaayo mu makomera. Kyekiri kye mbagambye nti emyoyo emirungi giwuliziganya n'emyoyo emibi. Ekyo kyali ku lubereberye. Mu odiyo eri we tutandikidde okulandagira n'abazungu, bwe muba nga mujjukirawo mu odiyo eri esoose nti emyoyo emirungi giwuliziganya n'emibi. Tuddeyo ku lubereberye mu bitabo by'Abaminsani we natandikidde obbagamba nti eddiini ntuufu gy'eva kubanga buwangwa ne byeyogera bituufu, naye obuzibu si yaffe wano, tugisinziza mu nsobi. Ebyaffe twabisuula. Ebyaffe birina ebyafaayo byabyo, n'eby'Abazungu birina ebyafaayo byabyo. Kati ebyaffe twabisuula. Kati ebyafaayo by'Abazungu olw'okuba nti wano eddiini tugisomye tugimanyi, tusobola bulungi nnyo okubyogerako okusinziira mu lisaaki. Okitegedde? Ebyafaayo by'Abazungu bigamba nti Katonda bwe yatonda zimalayika, ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Katonda bwe yatonda zimalayika, bwe yatonda zimalayika bwe yatonda zimalayika waliwo zimalayika ezaamujeemera naye yazirekawo, teyazitta. Ate n'addamu n'atonda zimalayika endala. Kyokka zimalayika ezaamujeemera yazirekawo nga eggezesezo eri abalamu nti ensi abantu abagituddemu bajja kuyitiranga mu bigezo. Ge matwe abiri. Okutu okumu kutambuliramu nnyo ebikemo, okutu okwokubiri kutambulira nnyo mu kwefumiitiriza. Kwe kutu okwokubiri. Mu buwangwa bwaffe tulina ekyafaayo kya Muwanga, nti Muwanga bwe yali ajja oba omulembe gwa Wanga bwe yali ajja n'abasirikale genza ge twandiyise amayembe. Bwe yatuuka kuno oba ku nsi, omulembe gwa Wanga, kubanga Wanga yazaala Muwanga, amayembe ago ne gamujeemera, teyagattira, teyagazzaayo, n'addayo n'aleeta amalala. Okitegedde? Kati obuwangwa n'ennono buyina engeri gye butaputa olubereberye, n'amadiini galina engeri gye gataputa olubereberye. Bw'ogenda okunoonyereza ebyafaayo byonna nga bifaanana. Okitegedde? Kitegeeza emyoyo emibi ku nsi kwegiri n'emirungi kwegiri. Katonda bw'abanga yatonda zimalayika ezaasooka omujeemera ate n'atonda endala, zino n'azirekawo ne ziri n'azirekawo, ate n'agamba nti omuntu omulamu yenna ajja kuyitiranga mu kugezesebwa. Kyeki? Kitegeeza nti malayika embi era zissaamu Katonda ekitiibwa kubanga aziinako obuyinza obuzisaanyaawo. Ne malayika entuufu zissaamu Katonda ekitiibwa. Ti Muwanga bwe yajja n'amayembe ne gamujeemera n'addayo n'aleeta amalala. Amayembe ga kifaalu Muwanga gayinako obuyinza era asobola okugasaanyaawo kuba ye yagaleeta. N'amayembe amazadde Muwanga gayinako obuyinza kuba ye yagaleeta. Kitegeeza nti omuntu atambulira mu bubiri. Omuntu alina ekitundu ky'emyoyo emibi, omuntu alina ekitundu ky'emyoyo emirungi. Ekitundu ky'emyoyo emibi kyalekebwawo kutulwanyisa. Okutegeera ekitundu ky'emyoyo emirungi, ekitundu ky'emyoyo emibi kye kisooka okulwanyisa. Okitegedde? Kakati eddogo gye liri, naye eddogo terirumba beetereeza. Abantu abaatereeza empewo kizibu okulumbwa eddogo kubanga empewo
ze zifuga eddogo. Eddogo ligenda wantu wali bassemugayaavu. Tunuulira nnyo abantu be baluga baavu tebalina bwe bali. Weewaawo nti n'abagagga balogebwa mwe bali. Oli n'akuloga ng'oli mugagga, bagagga n'abagagga beeroga. Ekyo weekiri. Naye tunuulira ennamba esinga mu byalo eno abaava bankusere bannakunkunya edda. Oli omusanga nga talina kyayina, talina wadde akagaali, naye atambulira mayembe bandoga. Bw'ogenda okumutunuulira ennyo okumunoonyerezaako nga lubaale yamuluma. Kyokka olutereeza lubaala amayembe tamanya gye galaze. Nti ekituntundu ky'emyoyo emibi kye kikulembera omuntu. Era bwe tuba tufukamira mu lubaale tugamba nti nsaba okuggibwako emyoyo emibi, nyambazibwa emyoyo gy'abajjajjange emizadde, emiwabuzi era emirambulukufu. Emyoyo emibi gyonna gidde ku bbali, emyoyo emibi gyonna ginneeyambule. Okitegedde? Emyoyo emibi gy'emiki, emyoyo emirungi gy'emiki? Ate amadiini gagamba lubaale ye sitaani. Ate n'abasamira lubaale bafukamira, saba emyoyo emibi gyonna gidde ku bbali. Saba nyambazibwa emyoyo emirungi egy'abajjajjange gye giba ginyambala ku nnyama yange emiwabuzi era emirambulukufu. Kati bw'abanga lubaale ye sitaani, kale ntugaa tugoba emyoyo emibi, kati tolabanga byampuna. Ensi si kuleekaana, ensi kugimanya. Totambulira ku kigambo kya gundi akusomesezza bw'ati. Naawe wennyini sigazaamu amagezi agagoba enswera ku bbi, weefumiitirize. Omulubaale afukamira, nsaba emyoyo emibi gyonna gigende, gidde ku bbali ginneeyambule. Saba nsigaze emyoyo gy'abajjajjange emizadde. Kati naawe weefumiitirize, lowooza. Emyoyo emibi gy'emiki? Emyoyo emibi mu nsi weegiri. Sitaani waali, sitaani si ye lubaale. Lubaale empewo nnansangwa okuviira ddala ku bujjajjaffe, okuva ku bulongo, okuva ku muzimu, lubaale yenna okutuukira ddala mu bwakatonda. Yensinza yaffe eyawano ye lubaale. Kyokka ekitundu ky'emyoyo emibi weekiri, eddiini zikyogerako. Wabula eddiini mu kweyagaliza n'okukulaakulanya ekyazo, zo zaagattira wamu nti omuddugavu buli kyakola tukiyite sitaani akireke, tukiyite sitaani akiveeko. Omuddugavu okusobola okumufuga n'okumufunamu akasente akatono k'ayina ne by'ayina n'okusobola okubibba. Tugambe nti buli kyaliko kyonna sitaani, buli kyofukamirira sitaani. Olw'okuba omuddugavu wa wano endowooza yali ntono nakkiriza. Wabula ab'olubatu abagezigezi abamu baalemera ku nnono zaabwe. So nga kiri kye batugamba si kyaffe wano. Okitegedde? Kyabwe, kya buwangwa kyabwe. Naffe tulina ekyobuwangwa kyaffe. Tulina engeri gye twayitangamu okufukamirira Omukama Katonda. Kakati tuddeyo ku mulamwa ogw'okubula. Omulamwa gw'okubula, ebiseera ebisinga obungi omuntu kyabalowooza kyabeera alina okukola. Oli bwalowooza nagaka enkwatirina ekkubo talowooza kudda mabega, emyoyo gye giba gimutwala. Naye emyoyo emibi gitulwanyisa nnyo. Abantu ababula abamu babeera babaloze, naye baloga ateekeddwa kulogwa. Kitegedde? Tereeza empewo, eddogo bwe lijjanga ewuwo terisobola ng'empewo ziteredde, kubanga empewo ze zikola ekitundu kya bakama b'eddogo. Ffe bakama b'eddogo z'empewo, ffe bakama ba buli kintu kyonna ku nsi z'empewo. Emiti gy'eddagala empewo be bakama baazo. Eddagala lyonna empewo ze bakama baazo. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Era tosobola kukola ddagala empewo nga tekkiriza. Tosobola kukozesa muti empewo nga tekkiriza. Empewo ze zifuga emiti gy'eddagala. Eddagala ery'enjawulo, eddagala likola nga ne bajjajjabo bateredde, bajjajjabo batereevu. Oteekeddwa okukola eddagala. Lubaale ne bw'aba abanja naye nga tabanja nnyo, osobola okukola eddagala ne likola. Okitegedde? Ensonga lwaki abalubaale abasinga obungi bakozesa eddagala ne ligaana, ne bamuwa eddagala ly'okunaaba n'alyerabira ewantu, oba ne likaddiira mu nnyumba, oba n'alikozesa n'alwala bulwazi. Eddagala teririna maanyi ku mpewo. Eddagala likolebwa
nga naawe olinako ky'okozeewo. Obanga lubaale tabanja nnyo mu famire. Lubaale bw'aba abanja ne bw'olikola ne bw'osimba omuti ogw'amaanyi gutya, tosobola ddagala eryo kukolera. Okitegedde? Kati abantu ababula mu famire, waliwo ababula ku lw'eddogo, waliwo ababula ku lw'empewo. Naye nga byonna bw'obigattagatta n'obizinga wamu, empewo ze zireeta embeera eyo. Empewo ze zireeta amalogo okuyingira mu famire, emiteego, ne babateega emiteego, abantu ne mufa, embuto ne zivaamu biki. Empewo nga zibanja zikulembeza ekitundu ky'emyoyo emibi, emyoyo emiggalire mu makomera, emyoyo emirungi. Abasajja ab'obuyinza mu gavumenti enkulu mu bw'emyoyo zigenda ku makomera g'emyoyo emikyamu egyetuga, egyaloganga, egyali emissi, ne bagiggulira. Bwe bagiggulira, ze famire z'osanga nti omwana yatemyeko jjajjaawo omutwe, omwana yakutte, omusajja yakutte omwana wa myezi 3, omusajja yakutte ente, bamusanze yeeberese ku mbuzi, oli yakubye munne ebyasi. Emyoyo egyo mu kika babeera baagita, emyoyo emibi. Bwe munaatula ne mwefumitiriza ne mugamba lwaki embeera ne tutuukako, ne mutandika okwetereeza, emyoyo emibi bagizzaayo mu makomera, ekika ne kitereera, buli muze gwonna ne gugenda. Ebintu bino mbitegeere bulungi. Singa mubeera ne jjajjammwe yabula ate ngeno lubaale ababanja, oba kitammwe nga yabula n'atadda, mu kunoonya lubaale, lubaale oyo mumulwalwamukko, kubanga lubaale oyo kizibu mutambulize waka wokka. Lubaale oyo abamukko ku ntabaalo. Ebintu ebireetera entabaalo mu famire mulimu amawemuukirano, obuwemu, okwesobyangako emabega ku bajjajjammwe, okwagalanga emiziro egimu, okwagalanga emiziro gy'abannyammwe abakazi ababazaala ewaka, ebintu eby'enjawulo, obusobe mu lubaale. Ebyo bireetera abantu okutabaala ennyo mu lubaale, nga muloota bwereere, mukazi ali bwereere, musajja ali bwereere, kwegaddanga mu kirooto biki, ng'ebintu ebyo byabazaalira akabasa. Okitegedde? Kakati ebintu ebyo obusobe obwo bwonna bubaleetera entabaalo, nti lubaale ne bw'ogenda ku musawo n'omutereeza, ekitundu ky'owaka tekisobola kutereera nga mulimu ebintu ebyo. Era mu lubaale bwe mubeeramu abantu abasinga obungi nga bamu baabula bubuzi, era lubaale yo tasobola kutereerera ku musawo. Okubula kw'omuntu kabonero akalaga nti kye tukoze ono mu butalabika kye tuli. Naffe mwatuvaako, tumaze ku ttale emyaka n'ebisiibo, ebweru ku ttale, mu migga, mu miti, mu nsozi, mu mpompogoma, mu njazi, ku mabbali g'ennyanja e Buziba. Tumaze ebweru ku ttale mu mpewo emyaka n'ebisiibo. Kati empewo ne zitandika ng'obbatwalangamu abantu abamu ku be musinga okwagala. Bulaza wammwe n'abula, n'agwamu akalogojjo, n'agenda n'alira kasasiro. Okitegedde? Kyokka okulira kasasiro omuntu bwe mumugayalirira n'afuukira ddala mulalu. Era abaliddawo mu kutereeza empewo ezo era zirirwawo okutereera, kubanga mulina omulalu mu nnyumba. Zirina okubeeramu buzaabuza mungi n'okubisibwa n'obutategeera n'obutamanya, nga mumanya nti mu famire mwayinamu omulalu. Gwe bagayalirira yafa mulalu. Mu famire bwe mubeeramu omuntu n'afa nga mulalu ng'afiiridde kasasiro, abalitereeza empewo balitambuliranga nnyo mu kwefumiitiriza ennyo, batali we ziba zirina obbalema. Kubanga lubaale oyo abamu okutegeera ng'omulalu oli aba akulembezza ennyota. Mwinamu omuntu eyagwa eddalu ne mugayalira n'afiirayo. Ekituntundu ekyokubiri eky'omuntu abuze obubuzi mu kunoonya lubaale, temumutambuliza ku musawo wadde ewaka. Ekitundu ky'owaka kisooka ne kidda ku bbali, nga mwinamu abantu abaabula. Lubaale oyo mubeera bakumunoonya bunoonya mu bitundu eby'enjawulo, gamba ng'ensozi n'embiri, era abeera wakwebakirira okuzza akabonero ak'omuntu eyabula. Musobola okusamira omuntu oyo eyabula n'adda, ate musobola okusamira omuntu oyo eyabula nga yagenda n'afiirayo. Kati okuzza akabonero k'omuntu eyabula, tulina omuntu eyabula n'atadda, okuzza akabonero ako mumala kwebakirira nsonga ezo mu ntabaalo ez'enjawulo. Amaanyi g'abajjajja mu okukkiriza nti kyali kibonerezo okubabuzaamu omuntu. Kale kati tukomyewo, temukyaddamu kubula nate. Okitegedde? Weewaawo, yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.